newankubadde akuba owe akuba awumbirira, naye ate muganda wange bagamba nti mwana mugimu, ate era ne bagamba nti akakyama amamera. Zonna ngero z'Abaganda nga zirina amakulu. Kakati oluvannyuma lwa Muhoozi okuba nti akola abantu be balaba ebitasaanidde, munnange General Museveni yasazeewo okuteekayo eriiso eritalaba ku sayidi ya mutabani we, kwegamba mu njogera ennyangu nti byonna byakola mutabani we asazeewo abiwe blind eye, era nga alabudde otafiire okuva ku mutabani we. Nviira ku mwana, nviira ku ki? Naye nno omwana gwe bagamba ali mu myaka 5 n'okusoba, alumba 6. Kakati ono ye Gen. Yoweri Kaguta Museveni, kigambibwa okuba nti mu cabinet meeting mwabaddemu obunkenke bw'amaanyi nnyo, era nga alabula abo bonna abeekika mu kkubo lya mutabani we, oba oliawo n'okumuggulako entalo, kwegamba nti baggula ku mutabani we entalo CDF Muhoozi Kainerugaba. Bino nno yabadde byonna abyolekeza okusingira ddala Internal Affairs Minister Kahinda Otafiire, era n'amugamba aveeyo akiralifayinge position ye publicly, aveeyo alage we waayimiridde ku nsonga eyo publicly. Naye already Kahinda Otafiire abadde nga ajja atubuulira we waayimiridde, yatugamba talina buzibu na Muhoozi, naye tawagira Muhoozi kusikira buyinza kuva ku kitaawe kudda ku ye period. Era General Museveni bw'atyo n'ayogera kaati ng'alabula baministers bonna balekeraawo, wabaawo n'abalala abaagala okuggula entalo ku Muhoozi Kainerugaba, wabula bawagire buwagizi. UPDF's national and regional contributions okusinga okwengeejinga mu internal disputes. Kakati Museveni nti twabadde lunaku lwa Monday bali mu meeting, era yakozesezza akakisa kano okubeera nga ayogera ku bunkenke obuli mu senior government officials, wakati wa senior government officials ne mutabani we, oba mutabani we Kawakula Ntalo. Waliwo n'okubeera n'omwana ng'awakula entalo ayogera ebintuntu ku bantu. Kati Muhoozi Kainerugaba nga Chief of Defence Forces, muganda wange bw'atyo ng'afuna backing. Kati naawe kindaga nti Museveni ate ng'oggyeko ekyokuba nti waliwo abantu nga tebaagala bagambira ku baana. By the way, bwe nga mukirabanga alabula cabinet, naye ate nga abalabulira ku personal level, omuntu asobola okugamba ekintu naye nga akikugamba kwegamba nga ye nti nviira ku mwana. Awo nno we wava Obwakabaka, kubaka tuli mu gavumenti naye ono abagamba munviire ku mwana. Byanjawulo, simanyi oba obyawula. Byanjawulo, kubanga Muhoozi bwazza omusango kiba kitegeeza nti taata we alina kukkiriza amateeka gamukoleko ag'ekijaasi, katugeze singa aba ayengeejinze mu partisan politics. Naye yatuuka n'okugamba nti nno tebakyabavunaana mu court martial abengeejinga mu partisan politics oba okwogera ebintu kugamba ebikontana ne office gye balimu, public office, wabula nti babawawula buwabuzi. Naye nga mutabani we amaze okumenya emisango egy'enjawulo, so nga ate bangi nnyo bazze bavunaanibwa mu court martial bwe kyatuuka ku mutabani waabwe n'awumbirira. Kakati guno bali mu cabinet meeting, kitegeeza nti kakati ani papeti wa munne, taata afuuse papeti wa mutabani,
taata bagambe bwoti taata nzi bano nkooya nti kubajjukira yatugamba Museveni bwe basooka okuza amazaalibwa ga Muhoozi yali Kagame ngaze ng'omugenyi omukulu ndowooza mu biseera ebyo twaviira mu kuggalaza ebooda ye nga tunaawo yalabula n'agaa nti Muhoozi bw'alijja tagenda kubasaasira ekitegeeza nti kyali kipulaaningi nti Muhoozi akola ki ajja kitegeeza nti kaakati yajja era awa ebiragiro butereevu kakati atuuse n'okubeera nga ateeka kitaawe ku remote kyendaba wano taata genda obagambe bwoti kubanga bwe kiba nti otuuka n'okwetondera eggwanga nti bannange omwana ayogera eby'ensimattu n'otuuka okulabula abantu abalala ku lubwa toyagala kitegeeza nti kakati ono yamera awo tuddayo ku lugero lwaffe luli kaakyama amamera bw'okagonda kakola ki kamenyeka bumenyezi kakati newankubadde azaala ekibya kiwongerera bannange mu meeting Museveni kigambibwa okuba nti yasabye cabinet members mbu abatandikawo entalo ne Muhoozi era ngo oluno alusonzemu internal affairs minister Kahinda Otafiire nga omu ku ba ministers ababadde ba engaginga mu kuwanyisiganya ebigambo ne Army Chief ICT and National Guidance Minister Chris Baryomunsi naye bwe batyo tebamutaliza Museveni n'amumentioninga mbu naye yeeyunga mu kuwanyisiganya ebigambo naye kati bwe tudda ku mutendera katugeze ogw'ensi singa tuba kati twogera ku governance nga bwe yali badde mu butuufu bwayo kakati Baryomunsi yayogera kyekyo kyamu Baryomunsi yagamba nti Muhoozi amukaluubiriza omulimu gwe true era n'agamba nti yeetaaga okugendako emagere okulaba okwaseesinga damage gye baakoozingayo asobole okwogera ebituufu true nejjukira nti Muhoozi yali yawambyeyo dda ng'olumu asula nayo ng'amagye gawakiriza nga tebasobola mukkiriza kulaba banza osanga omusajja nga atudde awo ku mbogo ekivumba ali mukigamba ali gwembogo musajja nange obanga ali mu kayanja awuga obanga yafuukamu omusolo kakati byonna nange waliwo abaana bagambanga nti Amini yagamba nti my football kasaidi pia mbe tamanyi luzungu naye mbutuufu this CDF has said pia kakati bonnange Baryomunsi mujjukire mbadde nkubuulira Baryomunsi bye yayogera nti yayogera kikyamu ki awo Baryomunsi n'agamba nti Muhoozi okusinziira ku kifo kyalimu tateekeddwa kwogera bintu bifaanagana bwe bityo okusinziira ku ofiisi gy'alina kimenya mateeka which is true okitegeera kati Muhoozi nazza omuliro gwe tujja kugoba ate jjukira nti before bwemba temwerabidde Muhoozi era yagambako Baryomunsi mujjukira emabega eyo n'amugamba nti gwe ffe twayagalako kukwata nze ne taata atera nnyo ekyogero ekyo me and my father gy'obeera ffe tetulina bataata oba kale ne baba bafa era bataata oyogera nti taata wange yes n'abalala balina bataata kakati wano weesitegeerera General Museveni kubanga oli yagamba nti talina buzibu na Muhoozi naye tawagira Muhoozi kusikira buyinza Museveni nekimuyisa bubi nnyo angambira ote ku mwana kati n'olwo naye Baryomunsi kati abantu bagamba nti Baryomunsi ne Otafiire kaweddemu Baryomunsi yabagamba ye teyeeguya asobola okubeera nga si minisita wabula Museveni naye ali ku kattu naye mbadde mmanyi nti Museveni kiyinza omukwasa ensonyi okugoba bano naye ku bino byayogedde munnange Museveni takwatibwa nsonyi walyekanga nga bwe baba balonze kabineti ebisinga babeera bafunye omukisa ogutuuka awo mu kulonda kabineti kubanga naye ekyo nakyo kikyali mu lusuubu singa babeera batuusa awo bwinja okumbuuza nti obijjawa muganda wange bw'otunuulira global politics kati nga bw'atambula saagala kugenda ate mu bintera okubagamba kubanga
mu mboozi zaffe eziddako tugenda kuba tubyogera twogera ku East African Community n'ebirala oba probably wawuliridde era nga biri byakoze ki wabiwuliddeko dda ebyo byetaaga mboozi yaabyo naye nga teweerabira aba maintenance palace bano balina solar systems zonna gwe wali badde weetaaga balina ebyamazzi balina ebyamasanyalaze byonna ate balina ne ttiimu ey'abakugu esobola okuyambako kubinstallinga beba maintenance palace. Hillside View Apartments, zino apartments zisangibwa ku Entebbe Road. Bw'otuuka e Namulanda ekitende oba ekajjansi buuza ejjanyi ku kyaki gy'ogenda okusanga Hillside View Apartments omuli buli kimu era nga ne transport naddala gwava ku airport wa bwereere. Dokita waali wano ku Uganda at large tulina dokita waffe era ajjanjabya abantu bangi nnyo ku ndwadde ez'enjawulo eziri complicated. Mwenno mukyasaaga naye bwe nkugamba nti abantu balwala amabeere ne gasajjuka bwebbere ng'oliraba mu butuufu lera lyabise dokita ajja kulizimbaalizeewo bakati kyetaaga ne mbagamba bintu ng'ebyo kati bw'obaga pressure sukaali ebbeere eryo lumu muba mukonvinsinga nti njagala obutambi obwo mbukwate tukolengayo programs tuziteekeyo olaga abantu ab'ebiwundu bwe bityo bw'okozeeko kati kansa kiba kitegeeza nti muganda wange uteekawokko sazaawokko omusittale wansi w'ekigambo kansa kati ate bwe twogera ku ndwadde eziruma abantu nabagamba nti niwe olina obulwadde bwaffe buno bu HIV omanyi nze sitya kuwogera njogera ate tunayogera nga bali ebukoddomi kakati munnange nga Otafiire aweereddwa omukisa okuddamu to answer. Jukira nti Museveni yasoose kwogera era nga yagambye kino si kyakuteesaako njagala okubabuulira mmwe ab'engeegi nga mu ntalo ne CDF mbalabula ne sekulabula yenna muwulire bino wammanga mulekeraawo kaakati munnange Otafiire bamuwadde omukisa okwogera naye jjukira nti Museveni nga tannaba kubeera ng'ayogera nga awa Otafiire omukisa yasoose tutegeeza n'atugamba nti mu kudifendinga CDF we mutabani we yanyonyereraga nti Muhoozi mbuye mu kusooka yali tayagala by'amagye yali ayagala kubeera businessman tugamba nti be bamukakajjukira nababwako ku mboozi eyo nti Muhoozi baakakamukake ye yali tayagala era kubanga nali nsoma nnyo akatabo kano akatedde kyeye nali nkyali muto naye kojja wange nga akagula nnyo kakati nga nfuna omukisa okusomamu bakayitanga The Confidential kati ebintu ebyo byalimu nabisomako mu katabo ako nti Muhoozi nga bamagala ayingira amagye naye ate nga tayagala era ankuwe Salimu Sale ng'agamba Museveni mwana muleke akole kyayagala kitegeeza nti Muhoozi yanyina akakwate kanene nnyo ne Sale ate nga bwe tudda ku sayidi eri ey'okuwonya mu ndeku kitegeeza oba emize yagijjeeyo kuba n'oli naye kyesitula kuba gyasobola okukontrolinga sagala kubyogera mu kantu kuba biyinza okuvaragana ng'oba atyobodde mbwe ekitiibwa naye munnange era ne General Salimu Sale juzi confirminga nga ambassador wa Germany ne banne bagenze okucomplaininga ku Muhoozi bye yabagamba n'agamba nti oyo tebaali na kubeera basirikale mujjukira bulungi nnyo kati byonna bigatta bw'obigattagattamu abikola ki bigatta kakati ndowooza ng'alinga agamba nti mumusaasirireyo teyalina naye waliwo kye bayita okwadoputinga embeera kyogamba nti ye bamuzaala businessman kubanga ne business ziriwa zaakola kubanga business okibaita okukola business ye muntu okulandaawo naye erandiza nitomulaba ng'akola business ebyaddala so si kuba nti wali ofuna bufunyi ssente wali oba basimye gold n'ofuna n'otwala n'otunda ebyabugagga bya Uganda ebyo n'ofuna ssente n'ozimba ebizimbe n'okola kimbo okola business okitegeera obububa bubbi kati mpozi atugambe nti yali awoputinga ku ekyo okusinga kubanga ne business natuze sijja kubalimba njogera kati sijja kubalimba Museveni nga ye natural si businessman wabula mutwazi
kakati bagamba nti akaze kafiira kuki ku mugumba. Era n'abantu be bonna bajja tebalina kye balina, bonna ebintu bye balina batutte bitwale, wabula tebakozeewo bizinensi n'emu, kubanga bizinensi at the expense ez'ensi yaffe Uganda, kubanga Uganda gyekafiiramu ebibugagga bye batunda bo ne bafuna ssente. Kati bizinensi kyeyo bafiiriza bufiiriza okusinga, bafuuka liability gye tuli, so nga baali badde asset gye tuli nga batukolera ssente. Naye gavumenti bizinensi biwanvu, kuba kati batugenze mu byanfuna biwanvu, abamu bayinza obutabitegeera. Bw'otandika okwogera ebyo babuuza ebyabajjenero mubirekere bajjenero, nomubuuza nti kitegeeza ki ekyo, nga mulaba avuya. Bannayuganda balina reasoning muganda wange. Owulira omuntu nga reasoninga n'ogamba Mukama Katonda. Waliwo neighbor wange wano nabulidde obwana bwe, muntu wa no change nnyo, era baasanyuka nnyo mu mbeera ey'okuprotectinga gain. Nti ka bizinensi kange akatono sina kakafiirwa, naye kati obwana bwe nga buli awo bulimu kuyimba ng'obwana obuto butandika Museveni yabba akalulu ka Bobi Wine batubba koje mwe ezo emboozi muzikomye mwogere emboozi ez'emyaka gyammwe. Obwana bubi bwakoze statements muganda, bwana buto ng'obwana bwe buzannyazannya ebyabo, naye nga gwe muzannyo gwe buzannya. Museveni yabba akalulu kaffe yakabba era nange kaakati Museveni bw'atyo n'asaba minisita Otafiire mbwaveeyo issuing a public statement clarifying his position to avoid further speculation about his rift within about a rift within government. Kukitegeera Museveni ng'agamba Otafiire aveeko ekiringa amugamba nti vaayo gambe kati tukolagana byawedde, muwagira asikire asike okuva ku kitaawe. Kyalinga agamba mbo akole publicity, kati ave tumusuubira essaawa yonna okuvaayo Kahindo Otafiire ndowooza akole ki awo tujjuka kasiza nti wange enkola ya save my job nga nzibu. Kakati Museveni bw'atyo nga bagamba nti baali badde bakola ne Muhoozi okukulaakulanya eggwanga bakula obulungi bwa Uganda okusinga okubeera nga bayingira mu ntalo naye Muhoozi nga ye kawakula ntalo nantagambwako. Bannange twalabye abaana abakuliddemu ssente bangi, era kyovulaba nga Jim Akena yamugamba wange naffe twakulirayo eyo mu State House, naye ggwe by'oyogera biswaza. Kakati ewulo n'atandika okubanyumiza omugaso gwa UPDF Somalia, omukukuuma Simanya Regional Peace, Democratic Republic of Congo, byonna nga abinnyonnyola. Museveni olwagezaako kubeera nga kwegamba ayagala ensonga y'ebiri substantiated, naye nga kale munnange damage bw'eba yakoleddwa eba yakolebwa dda. Ekituufu kiri mu bwongo bwa Muhoozi. Museveni tetumanyi oba ayinza kubusenamu n'abuli pulesingo oba ayinza kukola atya, naye ng'ekimutawaanya kiri mu bwongo bwa mutabani we. Wabula bw'aba naye kennyini nga asobola okuvaayo n'ayogera ebyo, nyinza okukugamba nti kubanga balina bye bafaananya bingi, oba nantagambwako oba nantabwabulwa. Waliwo ekirala kye nali badde njogera naye kale kangamba obutemu ba Museveni mutemu bw'ogoberera gy'avudde eyo yonna ekyo nakyo kankyogere n'ebirala bingi nnyo, obunanfuusi, obulimba. Muganda wange kakati kankomaawo.